Aya bas tutandikidde wano omukulu Dirisa Musuuza nga president w'ekibiina kya ekitwala abayimbi federation eno. Okutandika kwa federation eno bangi nnyo abakubamu ebituli nga bagamba Kenzo anaasobola okulembera ekibiina kino eky'abayimbi. Bambi Kenzo ekintu abadde akitambuza naye ng'entalo oba oliawo ng'agamba zinza n'omutwaliramu obulamu kati waliwo akasente akagenda okujja bw'oba teweerabidde Kenzo ennaku ezo bali balonkinga President Museveni yasobola okuba ate nga abaaniriza sides munyonyi eyo era President yasiima nnyo Kenzo emirimu gy'asobodde okuba ate ng'akola ku lw'ekitiibwa ku lw'ekisawe ky'endongo era n'accountability n'azimu obulungi n'agamba nti Kenzo ebintu byakola bya bulambulukufu nnyo wabula n'akukkulumira nnyo Bebekulu n'agamba Bebekulu yansaba ssente za studio wano n'esaabitegeera kati okuva olwo obaddewo n'emboozi nti abayimbi abanene mu campaign za muzeeyi babadde tebayimba kati okudda ku federation waliwo abayimbi n'abali mu structure za zitwala abayimbi mu ggwanga nga beekobaana n'abanene mu ggwanga okusinziira ku Kenzo agamba bano be bamulemesa waliwo akasente akasuubira okujja lwakuba akadde kano ali mu campaign side ze yakyoli mu mambuka eyo gyakyali akadde kano naye agamba bw'aba akomyewo ayagala kuwanika wagenda okuwanikira tuli mu nteekateeka za corporate yali asuubizza abayimbi corporate abayimbi obakolera studio mu regioni zonna ebyonna agamba kabafune omulala kubanga ye obulamu bwe buyinza oddugenda ulira Kenzo waliwo akantu kenjagala bagamba because twatandika jja neno ffenna gezaako okulaba nga tereza omulimu gwaffe nga bingi ebigowenga omulimu gwaffe nga gufuuse politicized nga position esikeze eno community esikeze eno naye ng'ebigenda okubeera wakati awo wonna kuba ebintu ebizirwanira obusubi bwe bugwa byali bigenda okuddako wonna byali bigenda ku affectinga mulimu gwaffe kuba olwedde bigwa affectinze naye tukyagezaako ogukomyawo tugezaako okulaba nga twerwanako naye abo mumanyi nti twalobinga 10 billion for the circles asooka ne batuwaako 5 akati when I was at Afandi Sale recently nimugamba nti Afandi I think the next 5 should be released abantu basobola okuba nga wakola ki abantu basobola okuba nga bazikozesa kubanga ebbanga libadde ppanvu naye nekyokubiri naffe nga federation tetulina ngeri gye tuyinza kulwaninga mu secretariat without money so nakitegeera oza ne bawodalinga sente zino zibe nga zikola ki zijja naye okuba oli bagamba ministry sente zino zijje ministry yatandika okuteekawo enjogezeganya wakati waffe nayo eraga nti fe tulina kitwali tukoze okitegedde Minister of Gender akasente mukayina okuyita bagamba nti Kenzo tebalina kibalaba kye yali akoze naye nga biro byonna kigamba nti waliwo abayimbi abakiri emabega okulwana Kenzo agamba nti entalo zibadde zisusse ulira bayita meeting awo ffe gye twagana ogendamu ng'erimu buli bantu bonna era abagenda mu meeting eyo baŋŋamba kyali kirungi ne tutagenda kubanga abantu baddayo eri kuyomba ani alina okukola ki ani alina okukola kino nga bwe mubimanyi balaga nti bo baagala bakwate sente zino baziweereze direct associations ezitwalobinga olwokisege kuba nali mbateereddemu nti buli association at least tugiwese million 10 that was my suggestion ekintu ekyebakkiriza at least 100 naye bwe basindika sente zino direct to associations kitegeeza nti federation terinawo mulimu ekyokubiri abantu bangi nyo abali bakulira za associations abakyusalwa olw'oluvannyuma lw'okukola emivuyo associations ezo okukumpanya sente zetwaba okukozesa ku office kati ekiri emabega nti federation baagala gikuba kikono nga ministry ekola direct n'ebibiina bino ebiri mu regions ez'enjawulo Kenzo zagamba nti yakola era ministry kyo egenda okukola kyeyagala okuba ate ng'eteekawo nga Kenzo okitegeeza babeera tewakyali mulimo. This money wants to be used to finish the federation. How? The moment batandika kugamba bamemba baffe tiawo shall be dealing with you direct kiraga nti federation awutekyalinawo mulimu and no one can listen to the federation kuba beba tekyalina kyekola ki kyewa bantu olwo nno baba batukutuddeko eddoboozi eryawamu eryerwanirira kati embeera bwetyo Kenzo agamba nti ebibadde mu pipeline ebyokukolako nga bo federation ye agamba ebibadde bwe biti abantu nga balyoke era nga balinda ebintu bingi copyright management system copyright regional studios n'ebirala bingi naye embeera eno
era zino ssente bebezze netandika okutukuba tubadde tukyasobola kutuula wamu kuba kati nze mmanyi abantu bangi ba leaders of associations and members who are not into this thing of structures oba tubeerawo nga tulina one voice for them they don't care kasita omwayo k'omwana akali n'agenda kiba kiwedde and they are here even our members here kati nga bino ebyokubeera organized tebabyaga ekitegedde abayimbi abadde agezezzaako okubateekateeka Kenzo naye ali mu matigga agamba nti omuguwa gubadde gw'amaanyi nnyo gwe basika okusika omuguwa kungi nnyo wakati wange abaffe baleaders ku secretariat ne ministry and ministry yeri yetwala deputy yaffe. It is a bigger body because it's government and for us we are private so we cannot compete with them that much. You understand? Nze ng'omuntu I cannot continue with this disorganization because these music fights will never stop, because they are sponsored and backed up by our leaders. So, Manank, when I come back from Acholi, I will put in my resignation. I will resign from music leadership. Hope you guys can find another person to continue with this. I can't manage. I don't think I can manage. Because I cannot allow to work in a disorganized environment that is sponsored, I can't. Kubanga bagamba musimanyi okudoja nisimanyi wati byolo bingi naye nga senga abantu baba bagambye nti mugende ku federation sobola okubanga gye mugenda okufuna buli kimu kyemwetagala mukamu naye babeera baweereddwa olukusa for operating as divide and rule, then we cannot be united because these parties, party bagitadde eno bagitadde eno kati batukubisa sente in between there. Ate nga nze for us it's not about money, it's about sustainability, accountability and empowerment.